oli mu myaka 35 naye okyayagala kugenda kusomayo emyaka emirala 7 bino mbyogera okusinza ku culture yaffe ya Africa obuwangwa obulala buyinza okuba buyina engeri gye bulabamu ebintu nenjogera mu buwangwa bwe mmanyira mu enkulidde bweweza emyaka 35 ng'oli musajja kitegeeza nti kati obudde bwo obw'okufuna omukyala butandise okukendeera kubanga ebiseera ebyo we wandifunidde amaka okusoma kulungi ne bweweza emyaka 35 ng'okyetaaga okusomerayo emyaka emirala 7 otandika amaka ku myaka 42 bw'obanga osobodde okufuna omukisa otandika okuzaala abaana ng'oli mu myaka 45 ate obamaleyo okubazaala ng'oyingidde emyaka 58 oba 60 nga womalirayo okuzaala because omuntu asobola okuzaala between a gap of 10 to 15 years kati ku myaka 55 ng'olina omwana wa myaka 3 it is a challenge mu kumulera mu kumukuza mu kumulabirira ne mu kumubeezawo si bangi abalina omukisa gw'okuba obulungi ku myaka egyo nga balina obusobozi okuwanirira abaana nga ne bwaweza emyaka 7 obusobozi bukyaliwo kujo ng'oleeta budde eri ate batoobo oba abantu bo therefore tokkiriza kusoma kubeera nsonga lwaki totandika maka kasita kibanga emyaka egigatandika omaze okugituukamu